Commissioner Parliament era eyakulirako olw'obala gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba ayogedde ku nsonga z'ebbago ku Mwanyi eyayisiddwa Ssabbiiti eyise nga bajjawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku Mwanyi mu ggwanga ekya Uganda Coffee Development Authority. Ensonga z'emmwanyi nga bazizza mu ministry evunaanyizibwa ku by'obulimi mu ggwanga. Okusinza ku Commissioner, alipoota eno teyasobola kumalayo kwebuuza ku bavunaanyizibwa ku mmwanyi mu ggwanga bonna omuli abalimi, abagitunda n'abalala. Ambika bulungi nti twabaddewo okwebuuza kumala ng'okwandikoleddwa ku bbago ekkulu obwenkanidde awo. Bwe natunudde ku lukangaga lw'abantu abeebuuzibwako ba mirundi ebiri bokka. Asooka ky'ekitongole ky'ebyobulimi ba ministry ate ye yali yaleese etteeka. Owookubiri ky'ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA be bannannyiniganyulwa mu tteeka obw'okufiirwa oba yakiyita bw'otyo. Ekitegeeza nti okwebuuza kwabadde kunafu. Emmwanyi si za ministry, si za kitongole kya UCDA ekikola ku mutindo n'ebirala, naye za balimi, za basuubuzi, emmwanyi z'abanywi ba kaawa n'abafaanako bwe batyo, n'abaguzi abalimi ebigimusa n'ebirala bonna ba stakeholder. N'olwekyo nze ndowooza ono era awadde Parliament amagezi ku ki ekyandikoleddwa ku bbago lino okusinga okulikaka ku bantu. si kya nsonyi ate ekiswaza minisita yaleese etteeka lino bwaddayo mu bwetowaze n'agamba bakama be nti tutte ku bigere, enjuba tegenda kuva bugwanjuba, ejja kusigala ng'eva buvanjuba. Era ne bwe linaakomawo okusinziira ku maloboozi agali mu kizimbe kino, omuli n'okuteeka olukongolo ku sipiika lyayogedde ebigambo ebitajja ku mmere ebisosola amawanga, ne bw'aba nga si yatudde mu ntebe nga sipiika mulala yatuddemu, tekigenda kufuula tteeka lino tteeka lizze mutima mulungi. Etteeka bwe lifa omutima, the spirit of the law bwe lifa, byonna byokola ku tteeka eryo oba osiwansaana ku mazzi. Mpuuga era asabye abantu obutageraageranya kirime ky'emmwanyi ku birime ebirala. Ono agamba nti ekirime kino kya njawulo ku birime ebirala era kiteekeddwa okukwatibwa mu nkwatibwa ey'enjawulo. Ekimala kisobola bulungi nnyo okulera emmwanyi. Emmwanyi tefaanako birime birala, era agigeraageranya ku birime ebirala tagimanyi, naye eze yeerwanirira n'ebbanga lyonna gavumenti yagisuula ebbali. Abantu sekinnoomu, ebitongole sekinnoomu, ebitongole by'eddiini ebigikwatako, ebibiina by'obwegassi ne bibeerawo ne bigirwanirira. N'olwekyo nalabye abuuziddwa ku ky'obutalabikako ng'ensonga eno ekubaganyizibwako ebirowoozo Ssabbiiti eyise, era ategeeza nga bwe yavaayo edda naawe ebirowoozo bye era nti waakuyimirira n'abo abanaayimirira okutaasa emmwanyi. bwe tutulako wansi abamu ku ffe kiwana omukisa n'ababaka abalala okubaako bye boogera. Paalamenti si yange nzekka, tuli ababaka 5, olaba ababaka atafunanga mukisa kulabibwa sipiika. Ensonga ng'eno erimu ebbugumu bwejja, kikulu ba siniya okubeerawo okulambika ba junior, naye ne ba junior okuweebwa omukisa ebirowoozo byabwe okuvaayo. Temuwulyangako ababaka abagamba nti tubasiikiriza. So n'olwekyo nakyo kikulu ne boogera, naye naffe tujja kufuna omukisa gwaffe okwogera. Ate bwe kinaagenda ku ddaala ery'okuteesa ku biiru yennyini clause by clause, there's a space ya buli muntu. Tujja kuwa ebirowoozo byaffe, naye nga ndi mwetegefu okukolagana buli muntu yenna agamba nti etteeka liwummule. Nga bwe ŋŋambye tewali kuteesa kugenda liteesebwako ligenda gulifuula ddungi. Ssabbiiti eyise Paalamenti yayise ekiteeso eky'okugenda mu maaso n'okuggyawo ekitongole kino, era ababaka 159 baakiwagira nga bano baali bava mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Ate 77 be baali bawakanya kino nga kati ekisigalidde kwe kutandika okubaga etteeka eriggyawo ekitongole kino mu butongole nga Paalamenti y'ekikola. Wabula era ababaka bannakibiina kya NRM Mwami Oweek Museveni era omukulembeze w'eggwanga abayise ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno ekisozi ng'ensonga etunuuliddwa ye emmwanyi. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.